for his show. Yeah. Bino nawo obisuubira mu maaso bino byolaba wano. Yeah, sawa yonna balinde. Tukulabye ng'ofukamidde ku stage nga weebaza Dr. Chameleone. Sooka otuyitiremu lwaki ofukamidde okumwebaza. Yeah man, it's a very big opportunity. Wachogera ngo ebintu kyate tukola makulu abalina ku respectinga. Era madeni no chikola. Yeah. Mwasinkana mutya ne Dokita okuddamu oluyimbo. Ekintu kye twali twakyogera kodda nga mwesanzeewa. Twamusanga nga tugenda kola oluyimba lwa Christmas Day. Twa featuringa era ne tumusaba oluyimba n'agamba byonna twagala remixinga tekirina buzibu ne tukunde tusalaho olulimi. Kitegeeza mulinayo n'oluyimba lwa Christmas. Yeah, twalukola dda. Mwenna ani yaleeta idea? Ati oluyimba lwa Christmas. Okuddamu luno lw'obadde oyimba ku stage kikwepewo. Nze 14 yaleeta idea nange nenjagala kubanga we twamusaba twali tusuggestinga songs eddala ne tusalawo oluyimba. Bagamba basita bazibu okutuukako waguma otya okutuuka ku Dr. Chameleone. Dr. Chameleone mukwano gwange nnyo nga bagambye is a very good friend of mine era njagala nnyo nange mwagala nnyo so twaconnectinga mangu nnyo it was very easy ne tukikola. Oluzungu ng'ofuuwa lungi nnyo ennaku zino. Yeah man. Tusuubire ka first grade. Of course. Ezo kaze kuba ennaku. Ng'ogyeko okuba nti Dr. Chameleone mwaddamu oluyimba biki by'osinga omwegombako? Yeah, like it's a very big inspiration, generational, one of the best musicians in history, so yeah man. Olowooza luno oluyimba lulina kye lugenda okwongerako? Yeah man, kyamanyi nnyo. Era nga olutaddeyo wabaddewo vibe nnyingi so kiragirawo that there's more to come. Ng'ogyeko kipepa oluyimba ki olwa Dr. Chameleone lw'omanyi olulala? Nnyimba nnyingi nnyo. Zola zogera zonna. Waliwo ennyimba waliwo oluyimba lwe bayita Kiggwa leero olwa 61 n'olwa Dr. Jose. Wabeerayo oluyimba lwe bayita ennyimba alina nnyingi kati wetandika kwogera sijja zimala naye njogera ku zino empya. Alina oluyimba lwa Kuma Obwesigwa, alina ennyimba za Balubalu, alina ennyimba nnyingi kubanga ye legend. Ng'oyimiridde mu kamera zino ez'enjawulo bugambo ki bw'osobola ogamba Dokita? Yama mwagala nnyo era naye yebala kunjagala eno tune egenda better. Ne kati womuba munyumya mboozi Kiggwa ne Dokita kuba ndaba emyaka tegyekana. Ate era tuba tunyumya mboozi za kwezi. Munyumya ku ki? Abampayo advice era nga wenjogeramuko bwetwogeramuko y'ennyimba biki industry nga obimanyi. Olwo obubaka ki bwakusibirira nga muli mwenna gwe ng'omwana yakayingira music industry? Bingi nnyo okusigala nga nsoma, okusigala nga respectinga n'okukitegera ati ebirungi birimu. Biki by'osinga okwanyumiriza music industry nga tumaliriza? Bingi. Nnyo ofunye emikwano, ofunye sente, ofunye bufemu so Obugambo obusembayo eri famire yo abaali tebasuubira nti ojja kuba kino ky'oli. Abo baali bakisuubira dda naawe. Bazanye ofaayo.